Bano be booluganda Sharon Mbabazi ne Edwin Niyibizi. Mu Desemba 2018 twabasanga bakuba bulooka mu maka gaabwe Masoli mu Wakiso. Mu kiseera ekyo Mbabazi yali ku university ate Niyibizi ng'ali mu P7. Bano mama waabwe yafa nga basigaza kitaabwe eyabayigiriza okukola okutambuza obulamu. Bwe twakola emboozi eno ne wavaayo Bazira Kissa omwali n'essomero eri Standard High erisangibwa ezzana ne lyeyama okwerera Niyibizi kye baatuukiriza. Standard yali nga egenda kuweza emyaka 3 ng'erina ebyeyagala kutuukiriza mu public kye tuyita giving back to the community. Kati nafuna chance eyo. Kati emyaka 6 beddu nga Edwin Niyibizi akakkala by'emisomo awatali kweraliikirira bisale by'essomero. Ndi musanyufu nnyo era ndi musiimu nnyo eri Mr. Mugisha ate Spark TV yo simanyi. Nagafeeyo ttiimu mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ate mwendooza mwajjanga ba Destiny Helpers bange. Olwaleero y'omu ku bayizi b'ekibiina eky'omukaaga betusanze ku ssomero eri Standard High nga babalambika be balina okugoberera nga bakola ebigezo. So on this envelope we have also 2 of you candidates that you must cite. Batuleetedde ba examiners abatuyisizaamu engeri gye tulina oku approachinga bino ebibuuzo questions nga tutuuse engeri gye tulina okwansaringa ne batugamba tetulina kupapa tetupanikinga tukakkane. Niyibizi mu lugendo lw'okutuuka wano agamba abadde Katonda. Because it wasn't by my strength or what, but it was by God's strength. Ebigambo by'okwebaza Spark TV ne Standard High abyogera abiddiŋŋana kubanga singa tebaali bo osanga yandibadde waka. Mbebaza byonna bye bankoledde, nebaza Mr. Mugisha, nebaza Madam Bena, nebaza na bonna abankwatiddeko. Nebaza ne Spark TV because yasobola okunzija yonna gye nalindi neteeka ku media. Atugambye nti ate ye mwannyina Sharon Mbabazi kati yafuuka maama gy'ali. Because she's hardworking and she was able to make me who I am today because we don't have a mom. She acts as my mom. Nga yeeyongeddeyo waggulu Niyibizi ayagala kubeera munnamateeka. Tutuuseeko ne ku Kololo Senior Secondary School nga naye abayizi babalambika ebyo ebinaagobererwa nga bakola ebigezo byabwe. We need peace, we need order in the school so that examinations are conducted. Bagamba bakakafu tebakukola bulungi olw'engeri gye babateeseteeseemu. Tumazeeyo syllabus era kakati bali mu revision. Briefing eno tubadde tubajjukiza bye balina okukola. Abasomesa bagumizza abayizi ababanjibwa nti bakola ebigezo. Tukola programu nabo mpola mpola abazadde baabwe beetegeka ne baba bamaze. Ajja mu office ate n'akaanya ne administration engeri gy'asasulamu ebisale naye tetusobola kusibira omwana okukola ebibuuzo kubanga aba yaregistaringa ne UNEB. Okwabukanako ne senior 4 ab'ekyomukaaga bagoberera kalikulamu enkadde omwaka guno. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.